I have capital. Mukitegedde njagala tandika gula bayimbi bategeka mu bitiibwa ebibasaana. Omuntu yenna nga teyantuukirira mu ofiisi yange simumanyi taba promoter. Nze nyina n'obeera president waba promoter tugende wamu. Lwaki Bajjo yeeyita president? Bajjo president wange. Eddy Motors era buli muyimbi gy'oli abo baddi mota. Buli gw'owulira afiisa abayimbi abanafuya is Eddy Motor. And please take a note abo tetubakolera. Baina abantu betusobola okukolagana nabo abatuwa ebitiibwa. Omuntu yenna nga akunafuya don't work with them. Ogende ku kyekitiibwa omu promoter yabadde ku TV n'agamba abayimbi mbwa biyenje. Kakati bw'abanga ayogedde bw'ati n'agamba nti abayimbi mbwa biyenje. Buli muyimbi anaamukolera olimbu oli kiyenje. Eddy Kenzo nyine ekibuuzo ku nsonga eyo yennyini. Bajjo yavuddeyo n'abayita embwa n'abayita ebiyenje. Naye tulaba nga atimba shows nyingi. Anti kati embwa n'ebiyenje bigenda kumukolera. Namuvuddeyo. Ate nze sirimbwa ne mukiyenje sirimu. Bw'anajja nga alina esse y'abantu awo byavaire. Mu butuufu bwaba balina kye bagattako ku music industry abasajja. Sigenda kwogera bingi kuba nazo wano supporting my sister. Tuli ku Spice, tuli ku show yaffe ya weekend. I bought a table. I'm encouraging all artists, if you can, please buy a table. You know, I'm encouraging all my fans, all my friends, abali mu kikuubo, bachali bange bonna ne bannamawulire, buy a table. Kubanga abalaba bannamawulire, olwaleero ffe bwe tutabaawo, namwe temubaawo. Mugenda gigula. Mwekolemu kagundi, mugule table. Tigwasobola amasimu n'abakwata smartphone omukisa guno aba NW phone city abakutusaka amasimu ag'omulembe mu smartphone ku bbeeyi ya wansi ddala okutandika ku mitwalo 15 okuva e UK, Japan, Korea wamu ne Taiwan bakutusaka amasimu ag'omulembe ekifaananyi kya mulembe soji ya mulembe internet yedduka basange ku SP Plaza William Street level ya 2 genda bakusubuza amasimu nawe atwala emwemu bakuwa amasimu atenga garanti wa myaka 2 bekwate bakwire ku simu zaabwe ezo eziri wansi 07036614 oba 20 ey'omukulu Bajjo Alfonso ojogerako kyo kuba nti nno yavuddeyo n'agamba nti abayimbi balina okuba nti no basala ku miwendo gyabwe. Bajjo ne ba promoters tebalina right esalirawo muyimbi sente meka zalina kuyimbira. This is a free market. Jojjamu bw'oba oyagala ku hiringa muntu n'omuhayaringa n'akubuulira sente meka zagenda okukolera. Era ekisetinga price y'omuyimbi gemaanyi gateekamu n'amagezi gateekamu ng'ayiye endongoye. So oli bw'ateekamu amagezi n'amaanyi n'ateekamu project ze katugeze buli project n'agiteekamu miliyoni 10. Omuyimbi okukola oluyimba lumu yeetaaga audio mulungi owanesiimu agenda kusaba miliyoni 2 mu kitundu. Okuwandiika obuwandiisi n'ensenura agenda kusaba miliyoni 2. Bw'ogenda simanyi mbano abayita abato battamugi nabo baagala kakadde. Bw'ovaawo n'ogenda kukola video bw'ogende wa Sasha Vibes agenda kusaba miliyoni 8 ku 15. Kati n'olaba nti ate waliwo ne bayita promotion okuteeka ennyimba ku TV zammwe ne radio ba influencer kati ennaku zino ne TikTok weeziri. So ogenda okwesanga byonna bikumazeeko miliyoni nga 25 kola project yemu. Ate nga Bajjo agenda kwagala ojje ku show bw'aba atimbika tugeze omuyimbi omunene ayagala omuyimbi omu ayimba eddakiika 45. Mu ddakiika 45 omuyimbi agenda kwetaaga okuyimba ennyimba ekitono ennyo 8. Okiraba. So buli luyimba waba luteeka miliyoni 25. Ogenda okumaliriza nga sente mekezo zaataddemu. So kati naye okuba nti alina okukola alina obuvunaanyizibwa ate omuyimbi just linnya lye tulaba ti Spice Diana ti Shiba ti Chameleon naye behind amannya ago waliyo abakozi abamu nga abayimbi basusa abakozi abasukka mu 10. So alina okusasula abantu abo bonna. Kati Bajjo olw'okuba yafa ku stage ye ani ali ku stage alowooza kikomawo ku stage. No, abantu bano bonna balina okulivinga balina okusasulwa emisaala jasula studio office mafuta motoka biki ne family yennyini responsibilities zonna ze babeera balina. So Bajjo talina right esalirawo omuntu sente meka zagenda kukolera era bw'aba awuliranga ab'ebbeeyi tabasobola waddembe okozesa abatali babbeeyi okusinziira ku statement za Bajjo ebeera esasuddwa. Omuyimbi omusasula value ng'eriko backline eriko live kitegeeza olina n'okusasulira weeks 2 ez'okupracticinga live. Kati omuyimbi gw'otasasulidde kupracticinga live
gotasasulidde bakubi bagenda kumukubira omusuubira otya okukola live ng'omuwadde miliyoni emu n'ekitundu abakubi anaabasasuzaaki era agenda kubasasuza mmeka abakubi ab'ebbeeyi era nabo kitegeeza n'omuyimbi alina okwongera ku ssente zakolaki zakusaba kati kiri eri ba promoters okumakinga sure nti bateekawo embeera ey'okuba nti babeera tigwasobola amasimu naawe akwata smartphone omukisa guguno aba NW phone city abakutuusako amasimu ag'omulembe mu smartphone ku bbeeyi ya wansi ddala okutandika ku mitwalo 15 okuva e UK, Japan, Korea wamu ne Taiwan bakutuusako amasimu ag'omulembe ekifaananyi kya mulembe soji ya mulembe intaneti edduka basange ku SP Plaza William Street level ya 2 genda bakusuubuza amasimu naawe atwala emu bakuwa amasimu ate nga garanti wa myaka 2 bekwate bakwire ku simu zaabwe ezo eziri wansi 07036614 oba 20 okuba nti abantu betandowooza bayinza okuba bategera bizinensi eno ate babayisaamu amaaso mwanga abayimbi baagala kunafuya basobole okuliira mu kavuyo nti oli bwakunafuya alya kati abo bavayo ne banafuya abayimbi biki baagala kubazza wansi bo basobole okubayitirako oba okitegeera nazzi kuno nga bapromota era be bagagga ba industry mukimanyi be balina amayumba be balina bino be balina zifamu be balina biri abayimbi baavu nnyo kati ate balaba abayimbi batandise okwebuusa babeeko nabo ke beekolera kati bano balaba tulina okikuba kiddewa because bino ebyogamba mbu abayimbi bali expensive it is not the issue enswa bwekyusa eriiso enswa bwekyusa envubo bwekyusa eriiso oba okitegeera kitegeeza abo abantu badde balina kuwongeza mulyango oba okitegeera twali tojja ku muyimbi tandika mubuulira sente zalina kukolera but olina kuwongeza mulyango kubanga embeera eriwo buli kintu kyayongezebwa ebbeeyi naffe tukimanyi so you need to get a solution etali yakunafuya bayimbi but me I'm here for Spice because she's a fighter, she's a hustler and she's making it happen. Okay. Era awo nyini Eddy Kenzo omanyi twagala ensonga ezo tuzogere zikuwe abasajja bano beba promoter abatuufu kati abo tebakyali ba promoter abo ba demoter you cannot be tigwasobola amasimu naawe akwata smartphone omukisa guguno aba NW phone city abakutuusako amasimu ag'omulembe mu smartphone ku bbeeyi ya wansi ddala okutandika ku mitwalo 15 okuva e UK, Japan, Korea wamu ne Taiwan bakutuusako amasimu ag'omulembe ekifaananyi kya mulembe soji ya mulembe intaneti edduka basange ku SP Plaza William Street level ya 2 genda bakusuubuza amasimu naawe atwala emu bakuwa amasimu ate nga garanti wa myaka 2 bekwate bakwire ku simu zaabwe ezo eziri wansi 07036614 oba 20